Kakonge Elvis. Elvis kakati tichotidde mu taamu eno. Migo joka. Teacher akusanga ng'ogaya kapensoko nakuba emiggo egibula n'okutta. Ekitegeeza gwe owulira ogenda kukuba emiggo mingi. Ate no si kyokka. Headmaster afe alina akajanja akakwata leeti. Kati ako koyita akajanja? Ako kajanja kuba naffe tuba n'ebitulisiza ewaka. Allergy. Ngabagamba Lori Samuels, subsequent lawsuits against the hospital and doctors were settled out of court. Civil actions against the laboratory is pending trial. RJ Samuels continues to suffer the effects of MMA. Ngabagamba mukazi wa Lori Samuels yatobana eddwaliro ng'ogasseko n'abasawo n'abakuba mu kooti. Bali abakola ku laboratory work ey'omusaayi nabo omusango gwali gukyababo obujja. Wabula ekikwalagana ne mutabani waabwe ow'okubiri ayitibwa RJ Samuels yakyatoba n'endwadde ya MMA. Mbikoyi tojja bikoowa wano, tojja bikooba ewange, gana amatwale gange, tojja kwekyanga nze yekyanga so sigwe. Tuyinza kutandika kubeera mu maka gange ne weekyanga nga wekyanga ki nga kuba ngumi nga nkukula eki njagala naye nenkwata ku muntu wano kwata ku njaku yekyanga nakyala nno ng'apoyeseza abataffaali bwe limukuba kwalina yitwe no byekyagala kati onkubiriza n'ejjinja mwana kyanyiga wabula tekyamukosa. Tugenda maaso tandise n'akalango firimu nga tennaba kutandika kyalengera kalango twagala okulaga kye twaze n'ekyebusi twagala ogisubwe beesozeerizi ekyali ntandika tugenda maaso salongo jingo katandika mutandisi
kakatolo tutandise balwayo jangu olabe ekintu kino kyebusi kitandise kanyumizibwa ino firimu tugenda maaso tetandika butandisi nga tuli businaki tugenda maaso Salongo Jingo katandika butandisi yina yebusi tugenda maaso ekitundu nabaze mu kitundu aliridwa ekitandikwa agenda maaso tunulira eki nagambye naze kusumulula bankulaga kuza mulembezi jja Salongo Jingo katandika butandisi firimu eyo mwaka yino tugirabeko katini akalango kafulumidde busi Expendables Part 3 coming soon katugirabeko abebusi abasajja babantu bakomyewo rebels back in action another piece of action here one box of piece one box of punch rebels back in action sitata in action yatiri naye mwali firimu yino mukalango ababayanga kibusone firimu yino ze so you don't have to miss this. That man is back in action. Jetted is back. Alisani for the firimu yino natuli sinati. It's another piece of action. Akataka piece of action with the jingle on MIC. Eyabayanga sijakala mwajitagaliramu atize ndi wakishane ankusumulia reidi pati twaje kuntegera anti naze busi narumya na bidina chi firimu yino emundu ekikomano nanisitopu muntu soro nembotali omulala banderasi 2 packs a piece 1 packs a punch merciless naipo What a movie! Etandikide busi atakalango tukalebe start from Gurama Kuruzi Gibusoni 40 Fazi Negarembo etc. Coming soon very soon. Watch traffic here. I'll make it down the mountain and I'll call the police. Zanyenda kusana magezi nempite police. Guno mungi. Inagenda maso yino mwaka duka mwaka komawo mwaka sulayo twakasibawo dash bama kafaananyi nga n'ebintu bya Kenzo nabyo omwana ennaku zino katimbira banga firimu n'ebyo nabyo tugenda tandika bbira banga firimu nga tulaba okuva gye byatandikira mpaka we bituuse okuba nga akomawo ku kisaawe olwaleero n'abanga yanyirizibwa nga muzira. Nze bannyonnyola mbabuulira ebintu bino njagala mubeere nga mubiteekako omwoyo kubanga gye twolekedde nange simanyiyo. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi zezo zennyini ze mumanyi ze tuyita nti 22 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2019 tujjukira ebyafaawo ebyaliwo nga Gaetano ava mu Big Brother eyasookera ddala n'akoma wano n'ayanirizibwa nga mugenyi muzira. Olwaleero luno lwolekedde ensonga y'emu ng'omukulu Eddy Musuuza ayanirizibwa nga muzira ababadde ku kisaawe eky'Entebbe nga bamulindiridde okuva lwe yasuubiza okutuuka paka lwatuuse n'okuvayo ne bamuwerekera mpaka gy'asibidde. Mwebale mukuliko eyo abaffe bannayuganda abali ku ttiimu zonna nga bwe muzimanyi nti tulinawo ttiimu ziri 3 naye twagala kweyawulayawulamu nga ffe ab'ekitobero tulinawo ttiimu Rema, tulinawo ttiimu Musuuza, tulinawo ne ttiimu Muzaata. Ttiimu Muzaata erabika ng'epondose ate ttiimu Rema simanyi kiki kye baliko kuba lwe bali nti bali wa dokita. Ate kakati abantu abamu naddala ku ttiimu eya Musuuza babadde bagamba bino Rema senga yabiraba nti omwami yali yanizibwa ng'omuzira osanga teyandigenze. Abaffe mmwe abalabi b'ekitoobe nno kakano tubabuuza twagala tumanyi gwe okyogerako kyekyo olowooza senga yalindako olowooza senga tebyaliwo Kenzo yandiyanirizddwa atyo mu ngeri eyo oba olowooza nti yandiyaniriziddwa Kamuwati Meyi. Tujjukira nti yawangudde awaadi Best Entertainment Award mu USA mu America era naye agyongedde ku byakoledde Uganda.
mukitongera tulina twogeradde ku bintu bingi nnyo olwaleero nga jjajja bruce bedasinda babuuzaako mujebale bassebo ne bannyabo gye mutuusaako engalo kantuule nzikalire male okuluseetula omanyi okuseetula oluboozi olina okutula n'okkalira ebibaddewo mubiraba ebitambulira mu ggwanga mweyongedde okubikenneenya kaakano omukulu atuuse mu ggwanga ayaniriziddwa n'abantu abangi nnyo enkulumuliri y'abantu bwe bakuba emizira bwe bamukulisaayo owaffe byakoledde neggwanga bingi era lubi bwe yali awandiika ku Facebook ye yatugamba nti byakoledde eggwanga bingi era akyabikola yonna ina abanyumiza kindeke kinze munkubire ku masimu nga sinnaba kugendako mu breakfast lunch of the supper ate tukomewo neya Kenzo nayo tugirabe kuba nayo tugenda kuba tugiraba wano live mu studios za Record TV sagala muwakane nga tugenda live ali ku simu ng'ogamba nti alo Jaja. uwanjai Gambo cha mkwani. banaye ndi bulungi ogamba otye Nange ndi luno nze ne Sesmon Kanye. era nkuwulira oli luno ate gwe si gwe ttiimu Rema Bwe munange gwe tuli ndi wane Dax Vibes bugembo wa Firebase. Nange kyengamba nkubuulire. Omwana bamwaniriza muzira Balengedde. Naye bulijjo awadi yaziwangula naye nga tebamwaniriza bwe batyo simanyi lwaki leero kyengamba lwaki bamwaniriza bwe bate alina obulumi ng'omuntu omukyawe bw'abeera yagala omukkakkanya ng'omuntu yenna ng'omwagala we bamukyawe oba olina omukkakkanya n'okumubeererawo kakati mulimu ebikadde abireke agende n'ebipya eby'omuziki osegeera kagamba ebyokwetondesa bikadde tugende n'ebipyo manyi uganda twabanje ogenda n'ebipyo osegeera ebikadde gana amaziga agawako simanyi nnyoko byonna tubijjewo tiimu Rema mulina engeri gye musaze pressure sibategeera nanti kakati olaba jjajja blues ow'amaanyi tatera kuleekaana mukakkana ne musala ate ebiseera ebisinga bw'oba nga onoonya emireeri onoonya omuntu akuumuza ebirowoozo ofa nnyo ku bibaddewo byo butinkotinko era butinkotinko bwa wiiki emu buggwe naye bayizayo mwagala ng'omuntu era musanyukiddeko okudda nange mwebaza yatuleetedde awaadi endala tubadde just tumukulisa bibaddewo maziga ago osegeera mumunazaako ennaku Sheeka Muzaata nangambye ali mu kulaba Sheeka Muzaata kwali omanyi oyo bw'oba omwogera ku linnya lye osooka kwekweka omwana oyo si mwangu munansonyiwa tondaga gwe mukulu ndeka neekweke ndeke ndikava Sheeka Muzaata neekweke sayidi eno neekweke kagambo kadduseewo kembadde neekweseewo kakoze bubi nnyo omukulu Sheeka taata akulamusizaako weebale kulaba omukulu Dax Vibes mwebale kulaba omukulu omulangira Suna weebale kulaba omukulu Aziza Asinoonya weebale kulaba akayimba Sweet wakati simanyi oba ne Kenzo nga saawa zino mufudde Sweet wakati mulimu munuuniriza bwana ggwamu akawooma nga akati mukasuula waji ati ndi mukulasana kakati engeri gyendi wano omukulu angambye ngendeko mukuwumulako ate tukomewo mu kitundu ekyokubiri tukyawayamu ekyokubanga Kenzo ayaniriziddwa nga omuzira okyogerako ki ye bannayo kikuwa kyakuyiga ki era kikuwa ndowooza ki kale atudde kkalira toseetuka tukomawo tukyali mu kitobero jjajja Bruce nga bulijjo omukulu Abdunasa wooli bidulu zakutumiddeko n'omukulu Nassa Mutaabwe mwenna mbatubiddeko mwebale kutula mutule mukaje temuba alo amanya nejokubidde amanya geego oli live kupewoza Record TV mukulike y'entebe omumwaniriza bulungi iye tekina wabudde ze di team Rema oli team Rema siri team Kenzo bwekyali ku radio oba oli mukuzanya ndi ku TV di live nkuwulira tumira kuba oyagala okutumirako nkutumidde omanye kikulowoozaako omanja ni bulungi ntumidde Diana ku Toto Salwa birungi
Ludipe. Nga bangi. Biko sebana kwayo. Kale biko Ani omulala nzijukiza. Nyanzi. Baba wange Muniru. Nsaba Kayimba. Kayimba ki? Nyoko. Kumpewo. Mulana ni Raini. Kale na Nyanzi dawe tukutumiddeko Lizi Payton Sharon omwana alina amannya 8. Omwana alina amannya 8 tumutumiddeko Lizi Sharon Payton ali ku simu gamba alo. Alo? Jaja watanya mpisho wajjawa. Banaye ndi bulungi nnyo gamba otya? Watanya mpisho wajjawa. Omwana ekigambo kimubadde kumpi awo. Mama yo musata yo mukuwa musata. Ugamba otya eyo? Nkugambye Kanya Bruce obanga ikia lai walai. Ndikiri ya Patrick walai. Kama dada ni president wa timu letu serikali. Hata ndio kama mimi mpesa. Ndio tunataka tu na mambo tunataka kama kaya kai na kama ni kuvewe. Kanya Bruce tunataka kumlamia. Olaba Zawadi nyingi. Zawadi zaka ya leta wangu wewe. Wako zatya? Yalese n'endala. Yalelo gadde mwaka janja. Okitegedde? Bane bekwata bamufunguleko olwakuba aleta awards naye nga akali akokuluvuma kekasiza okumugisa ne bamusudiye nnyo. Kwegamba biri ebyokumukyama bye bireesa akatinko. Sibadde banalengamu gerendayo. Nenga ndi timu lavuniga. Oli timu lavuniga? Timu lavuniga kijja kwegana. Ile kimanyi tosuka waawo. Kakatubireko. Bayiseewo mangu. Omuyimbi wange gwayita mmeze basi omulayi bange nnyonza. Ayina akayiba akayiye. Ayina kalaka yayiba neza tulumye. Mwenye kwa labuja mwenye yake nakaita kulumesera. Kale. Nenduleka wa motero zikapenda wa iyo kuveru. Ata nenduleka ayatakaifeleyo mkomu. Omu mwagere? Isawe mwana mwana kulashirabu. Kale sebo. Wanyina kuzome. Kutano. Webale kutukubirako kabaloko labona ayise wano ali ku simu gamba aliyo. Hello. Waji sebo. Nzeja jambali sebo. Jajambali. Jebale mukama wange. Kale sebo dawe jebaleko. Sebo. Amanya ne gyokubidde. Nkwagala Jaja Bruce. Newulira. Jaja Bruce. Ndi mukwewulira. Alo ngukutte. Hello. Wachi? Jebaleko Jaja Bruce. Kale nawe jebaleko. Amanya geego. Togenda googera. Nze kwendi nnyo nkulaba. Oli tiimu ki? Tiimu Rema. Leka naawe mbadde manye oligwo omu ku babadde Entebbe. Laba nno. Olwate omukolo tugulekera nze nga gutuwuuba. Omukolo gubawuube naye mufiseewo akadde mutukimeko ku airport. Tukola kajanja. Tekisakajanja omwana yawangudde awaadi omwana alina amaziga mulina gamusangulako kamuli eyo. Anti Rema yabadde alina ogamusangulako ye mamaza. Ate kati omujereze nga toli tiimu yega ogambye ye mamaza. Kenzo ye mamaza. Nedda sebo Kenzo ebizibu bye birala. Wanji? Ebya Kenzo birala si bide bye mulowooza mbuno ali ku mmwe abe. Kituufu birala ali ku byaseke muzata. Gwe Jaja Bruce. Waji? Nze nkubira akayimba k'engoma eŋŋanda kabayita neesiimya ak'omwana muwala Irene Namutebi. Kale kankanoonye. Gwe waleeta awo juzi. Kale kankanoonye. Ali ku simu g'abaalo. Sweetie wakati. Ali ku simu ng'ogamba tyalo?
haliyo Hello. ogamba otya mukulu Ogamba. amanya ne gy'okubidde Yeah. yo wayase omwana yakolabu ali ku simu asembayo obudde butukutte halo Hello. ugamba otya nnyabo Bulungi kyebaleko ssebo. kale nawe gyebaleko Nze Sharoni wanene nasana. sharoni ng'okubidde nasana Nze ndi Eddy Kenzo. aha obaddeyo entebe Tubadde naye polisayo ababaddeyo. Ye. owaayo omwana nga mumulaze laavu nnyingi nnyo Era tulina omubiita. he bambi Nja kutumirako. tumira Ntumire tata wange Sudo John ye Kasanda. aha Ne mukwano gwange mukwano gwani Shamim. shamimu owaawa Abe asomera Kyambogo. asomera chamburger Iye. n'asembayo Sabayo akayimba. kayimba ki mwana gwe akaani akabebe kulu waya nze tegedde nosobola kusukka ku waya zekubuulidde anaye basobole bajjemu okusinziira ku budde endabira ddala nga budutwala katindiggwa eddakiika tulina tono nnyo bannaye njagala okukulisaayo omukulu Eddy Kenzo kulikayo ate n'enkwagalizo oyite mu bulungi mu bibiriwo oba ebibaddewo biyite mu bulungi nnyo nga tewali sayidi eromezeddwa weebale kutuleetera awaadi y'amaanyi nnyo tusiimye weebale kutunda gwanga Uganda n'olitunda mu nsi zonna z'olazeemu neewalala gy'otannaba kutuuka nga naye olitunzeeyo tukwebaza tukuyozaayoza kulikayo nnyo ababadde batunyingidde mutusonyiwe abatatunyingidde mwongere otusabira asembayo ku sibwalo ogamba otyeyo nnyabo halo kale naawe gyebaleka amanya ne gy'okubidde Amanya nanya. ani Nanyonjo Mariam. nanyonjo mariam okubidde wa Kubidde mukono. wamaggo tuwe kundowoozayo Ndowooza nge ndi Timu Kenzo. oli tiimu Kenzo naye tobadde eyo entebe sikulabye Wangi? entebe sikulabyeeyo ng'ate mbaddeyo Entebe sibaddeyo naye yabaddeyo bakuli. kaakati okubanga bamukulisizaayo n'akajanja akangi ennyo golowooza kiki bino ebibaddewo awaadi gye yaleese oba kintu kirala nnyo Omwana bamuleke awadi gye yaleese. waki Omwana bamuleke awadi gye yaleese. kale tumirako babiri mangu Tumirako awo omugaso obawo mukono. Nentumirako ngawo bwebwe. kale nnyabo weebale kukikubirako Sabayo n'akayimba. akayimba obudde nga butukuttoloza tunaakafuna obudde ndaba buweddeyo abayaye bali mukungo bayomba onveeyo kale nnyabo ate mwerabira basobole banyabo oyagala okulya kamera akawoomu wadde kamwoca wetusinziira tuyina restaurant bagita Central Top eri awo kumpi opposite ne DTB Baka muyitewo ate mwerire kamere akawoomu local food fast food byonna muyitewoko mubeere nga mubyeriira temwerabira 97.7 Record FM radio gyolina okuba nga owuliriza ate temwerabira tekitobero Monday mpaka lwakutaano essaawa 12:45 okutuukira ddala ku ssaawa
emu n'ekitundu temwerabira. If you want to follow Record TV genda ku Facebook page yaffe oba ekibanja kyaffe ekya Facebook kiri Record TV Uganda. Ate temwerabira n'ekya Jajja Bruce kiri Jajja Bruce TV wonna. Ate ne ku YouTube noonya ku Jajja Bruce ojja kuba omufuna o subscribing obeere ng'ofuna videos bukyekibune ku Instagram ne Twitter. Jajja Bruce comedian. What about your wrong problem? My wrong problem is about to end. Otherwise mwebale kuba abalabi balungi nnyo tuweebaza okuba nga mutulaba gye musinzidde yonna temujjango ko mutwagalire ddala naffe tubakala nnyo. What about it? I am a go now. Begin at